kati yaddira obuyinza n'abuteeka mu Western era kati era osanga wano abanabyabufuzi nga baanalayizinga President Museveni agabanyizza President Avery Prime Minister Avery Vice Speaker Avery Chief Justice Avery keki yeggwange gabanye bano we bali balinga bisiikirize obuyinza yabuteeka mu Western politically oyinza obutabalaba nnyo naye bw'oba oyagala okumanya kye bayita power wakirabyeko omuntu authoritative akwata omuggo nga ne poliisi weeryawo eyina emmundu naye ng'akimanyi wa poliisi talina kyagenda mukola wamukwatirako awedde kati gwe bw'ogenda mu Western n'oyagala olage nti NUP teyinaayo buwagizi oba weerimbe ekyo buli omu akimanyi NUP teyinaayo buwagizi kyovula teyinaayo nababaka naye ate waliyo abaagala enkyukakyuka eyakyagulanyi gye tuyita people power nti bugenda keera ku makya kazo gye baamugobye nga mwami Museveni ayinayo ababaka mukaaga kangeze ba NRM bawangulidde ku percentage ya 90 kyokka tetudde ku ka president nga president nga Kyagulanyi awangudde ku bitundu 65 Museveni ali mwana mu 5 lwaki gye mugamba nti talina buwagizi ate mukwata mbooko okukuba abantu kubanga ne bemukuba tebaali baddewo naye n'okubeerawo ku bubeezi bw'okuba kitegeeza gye bali okwata obukwasa omuggo kyekimu kubonera obukulaga nti weetegese kinajja bw'oba tewali kinajja Kampala gw'olaba waliwo atambula n'omuggo ate weetegeka ki omuntu yenna ategeera ng'olina conscious mind osobola okumanya nti waliwo what are they protecting kiki bagezaako okuziyiza kubanga singa NUP ebadde teyina buwagizi mu Western ey'embeera teyali baddewo era Kyagulanyi yaligenzeeyo nga talina yadde akayenje akamugoberera okitegeera mwami Museveni olwaleero mulaba baleete batuwa ebyokulwanyisa agula amagye mulowooza lwaki Uganda erimu entalo naye olwokuba alina entalo zawakankudde mu bantu alowooza essaawa yonna bayinza okumulasa kwe kweteekateeka kwakola okwo akalyadda kaddadda akimanyi ku bantu bawakankuddeko entalo basobola okumulasa era mwabeebuuza Uganda lwaki egula ebyokulwanyisa lwaki tegulaamu ddagala munnange kitegeera olwaleero omusajja ayina baakosezza wabweru eyo kyovula baagula ebintu bye bibeerewo wano singa babeera bazze kitegeeza ne bali embeera gye baataddewo yabadde eraga bulazi nti Kyagulanyi alina obuwagizi mu Western naye nga baagala okubuziyiza obutajja mu kamera ate ne balabika bubi nnyo poliisi ezanga etuwa abavuga obubi ku kkubo kati tulinze etulaga abaakubya abantu mu kamera balabika bulungi si bya CCTV kamera nti olengera akayenje bano bantu balabika bulungi kati poliisi estandinga test abanyankole essaawa eno beemulugunya nti Abanyarwanda babeerimbikamu ne bakozesa olulimi lwabwe okwabyuzinga bannansi babakyayisa abantu era nze nkubuulira fe tuli wano tuwoza nti Abanyarwanda simanya balina obuzibu ku mawanga amala nuyinza okulaba nga ate Abanyankole be basoose okwegajambulira Abanyarwanda sure Abanyankole they are suffering equally true Munyankole basufferinga equally kyekimunga nange naawe kyokka ate mu public abantu babalaba kirala nti mwe muli desente zaffe mwe mukola ki naye nga bastrugglinga kyenkanyi sure yes gende mbalala okola research ajja kuga nti nabo Abanyarwanda baba batuulako Kyagulanyi is not an ordinary man. Kyagulanyi is not a usual person. Si muntu wa bulijjo. Asobola bwakwatako bwati obulamu obukyuka either in a negative way oba in a positive way. Era Kyagulanyi bw'omusemberera omujjako either omukisa oba ekisiraani. Asiyo tewali yali amumanyi. True. Kyagulanyi bwe yamwani veiringa obulamu bwe ne bukyuka ku lunaku olwo. Okitegeera? Value n'erinnya n'abeera visible, speaker n'amulaba n'amujjukira n'afuna ne opportunity
eyimirirako ne mwami Museveni. Waliwo abantu abawagidde NRM emyaka aga nga Museveni bamulengera eri mu katenti. Ne Kyagulanyi gwe yakutteko. Just yo mwezi gwaweze. It's a blink of an eye. Asiyo kati ajoga. Kati ye yakifunyeemu nja guyita mukisa. Singa binaba kuba kyali muwala muto. Of course. Kati nze sisobola kudiscussinga muwala muto nga Asiyo. If bana basajja boba nga basobola okuneutralizinga, boba nga basobola okugonza omuntu nga Norbert Mao, ali experienced, ali exposed, mugagga, ne bamunyunyunta ne bamussa ku level gye baagala. Kati kubiza Asiyo boba nga basobola okukwata mpuuga, twabeera kuwona abasajja bachapa karuhango kyabajjukira balubega mukaku sebo lwakwesiriwa babadde bamaanyi bali bamaanyi bamayiko mabi ojjukira ba agula woli bava ne bavuganyako ne kubwa gabasajja bagazi babeti kamia bantu bangi mubalaba bulabanga bayivu bano bambidde ba mukasambidde nga basajja bayivu ate ogedde ku mukasambidde kati bobanga abo abayina political background yenene basobo omusajja asobola baneutralizinga n'abateeka mu kajiiko kati ate Asiyo era Asiyo abadde azanya loolo ki mu struggle ya NUP nti kati ke bamututte struggle enafuye era kikulaga bano abasajja nti batiitiizi batya if they can fear akawala nga Asiyo ne batuuka n'okukasembolinga n'omukulembeze okumulaga nti nti ono abanupu ge baali balese ne pulezidenti n'agenda ne katuuti ati bagamba Kyagulanyi talina manifesto bw'ayogera kati Asiyo mwami Museveni yavudde ewuwe ng'ateeseteese nti mu manifesto ye agenda kwogera ku Asiyo ku byabali ebukeddeyo nti abanupu basiru musimbawo nupu yagiddemuwa kakati omusajja akaliro mukawule akaliro batandise okukola ki era kyovula bagendanga ne bakugamba mu Northern nupu teyinayo obuwagizi. Mwami Museveni n'agenda mu Northern kuba akalulu enkuyanya y'abantu n'ejjambo pulezidenti bano bakyuse bafuuse ba NRM ate watali bawagizi ate abo abakyuse mwabajjeewo omugezi yagiranga babavuga ne babajja Luweero Bakampala tewali bawagizi ate bano abakyuka. Kale mbanirizaako mwenna gye musizire kubanga mutugoberera mubale kubanga gye muli ggwanga Uganda mwe tuli olunaku olwaletuzo Zambia Kalusha bwali akomyewo on this beautiful Thursday naku z'omwezi mukaaga omwezi tuli mugwa November naye guno omwaka gudduse oba gubala ki gulinga ogwangu watulayire bannaye kale babuzaako mwenna nva Mbende Festival nga mukaaga December kati kitegeeza ebulayo omwezi gumu ya just starting countdown days 29 tutandika ku 3 kuba guno gwa 3 mu lumu notso asatu kati asatu guno gwa gwa 3 November gwa 3 mu lumu kati 30 days remaining 29 days remaining 28 days remaining we are soon to count down Mbende Festival Siwoman Segawa of course nga bulijjo mujje tubeeyo tuwagire omwana weeka mbanirizaako of course nga bulijjo lunaku olwaleero mu Zambia ababuzeeko bamala babuzaako ensonga nyingi tusitandikire wano olwali tetugenda kulwa balamusizaako mwenna abatulaba nze Morris Lule omuzambia Kalusha linnya lya business babuzizaako bali kunkyaza lyenoonya ssente lwakuba tezinnalabika tezinnalabika naye tulina okukkiriza tulina olemezaamu ate tukole ki tulina olemezaamu mpaka Bobi yagamba kyekimu nti oye zero mpaka nga zirabise ate zirina olabika kuba zo tuzaagala zirina olabika tetera ngeri gye tugenda mbatiza mu baana baffe nti twatoba ate tuzifunye ate kirungi tetutudde of course onoonya mala n'olaba mwebale kutulaba n'okutugoberera Desemba abasama nga tebannatuwokya kasente George eyuke Luwere storage otwokya ku sente abali eyuke bo banafa abali e Dubai ebintu byabatabukako mbu omusolo omusajja ajula basalako gwa mutwe oyinayo ab'ebweru balina
n'abawera wano abatulaba naye okubagamba nti akuweyo $2 wakiri 2 nnyina bonna bali wano tuli mu flampeni yemu nange mbafutidde wano mune ku intaneti musajja waffe yali akubuuzaako owe Netherlands yangamba takyagala linnya ddyoge ye wiiki eno yali aŋambye okunnoonya storage yali anko storage Netherlands sente mpozi ezaayo bazita batya euro bakozesa euro zikyaganya okukyusa abeera bize yangamba akola ki abasajja abo bakola biki eyo bannaayo yangamba kaya akugamba ebigambo ng'ogomba ogendeyo ng'ate akunyumiza ennaku eryo nti mulwane twali tunyumya emboozi ne mugamba nze nno ndaba wano nti sikwatangako ku bukadde 10 nangamba what aleme kujoga mwana yanko wakala aishwa ne mugaa obukadde kati 10 wamugamba kyaki mugambe 10 Morisi 10 nedda wala oli kuteko naye 10 bana bamufunye sente ku mulembe gwa Museveni guno 10 olimanyi 10 sente edi tekina bwe kyawandiikibwa nti omuntu olina okukola emirimu egisukka mugumu okufuna sente tetulabika abasajja ng'akola omulimu gumu n'agunnyuka ng'ate n'abeera mu bulamu obulungi naye Uganda tuli mu state nti okusavayivinga olina okuba n'emirimu egi 5 kati amaanyi ge tukozesa singa tubadde mu nsi ennungi ekulemberwa obulungi singa tuli bagagga olaba tuli bwe tuti mu mbeera bweti nga tuli mu protecting against exposed ku bintu ebitujjako sente buli kwokwata ekikatwalawo ekiri naye nosigala nga wakiri olwana obeeko kwofunako nogala singa twale bulungi so bannayuganda tukola naye 10 gwe wakikwatako ne 10 nze sirimanyi y'obutaano bonga nabukwatako disinyukira ate kati gwe ajja kukuba luyi kuba yangamba Morris are you for real koze mnaye yangamba se yangamba nze kati raba nali nyina emyaka egi 2 yali alina emmotoka ngavuga emmotoka mbozi tugikomyawo kakati wakana tugenda banyumye emmotoka mpulira ali mu kuŋŋamba ogenda kufa bubi kubanga kati ogulanga ku mmotoka Morris leero tetwaze mu mboozi za kweduulira mu ŋŋambe mbeewa mbuza olinga nze tutandikire ekazo n'ekiruhuura olunaku olw'eggulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenze okuwenja akalulu mu bitundu bye ezit Western yatandikidde lya Ntonde n'agenda gye yasuze yatuseemu leeti n'asulamu n'ayitamu ku makya n'ayogera mu kkona baawo n'asimbula kirire ekazo ng'oluvannyuma alina sembera kiruhuura surprisingly we yatuuse mu kiruhuura yazin kazo enguudo zonna ezabadde ziyingira nga zitimbiddwa ebipande bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bagamba naye anoonya kati kalulu temukwata ku bipande endere y'eggaali olwo twatuuse mu maaso nenkulabira kye bayita embaga sadida ng'abasajja abakutte emiggo babagamba gezoori bataaha tukuteera mutwe otaali bataaha tikwenda ogambira toyina kyogamba kyona konze protecting our gains tutuuse we zirina okukolala oluvannyuma musajja watu yogayoga ne bamusindiikiriza mpaka gye yasembeddeeyo ekiruhuura gye bakubira ali ng'abantu bamaze obbatiisatiisa naye abaalabye amawulire waliwo abavubuka 2 babadde ku BBS omu yabadde mu t-shirt ya yero omulala yabadde mu t-shirt ya maniyu ne balubiriza nti babakubye emiggo era kati abyogera ne bagenda mukuba babagambye gwe banaalaba ali ku lulaale bamusse it was a clear message in communication nti it was a lot which was done on the ground nti in case Kyagulanyi oba yafunye abantu bati yabafunye there were a lot of intimidations n'agenda embala gye yasuze mu hoteli amawulire nazeemu gafuna saa nga 7 ogw'ekiro nga bali mu kukwata abaana era balina be bakutte nga bali mu kwegezaako ku interruptinga media team ye nga balimu nabe bajjeemu wano we wali ekibuuzo kyange Morris kazo ne kiruhuura bitundu biri mu ggwanga lya Tanzania ewatasaanidde presidential candidate genda noonyezaayo kalulu ekyo kimu bano abasajja emmeya civilians
where do they get audacity kwabo nakikozesa mu Luganda bajja lowooza ndi biased where do they get audacity okudi campaigning omuntu anoonya akalulu poliisi ng'etunula butunuzi bweti kubanga poliisi yabaddeyo mu bungi mu kibi bulijjo nga bwamutambulirako nga waali bantu kyabo be twabaddemu ekazo si kyeriyo kakati Eddie abantu abasinga tebagoberera nnyo byafaayo naye bwe tufuna omukisa okutunulako mu kamera tujja bibagamba abajjukira ku mulembe gwa Idi Amin ebyo byolaba ebyo byabangayo ekoboko ate nno ono baamukkiriza n'okugendayo naye mba Amin wali tosobola yadde okugendayo obote we yabeerera president eyo mambuka tewabangayo opposition wabanga wa UPC even now UPC kakati baagala okusindika message nti mu Western tewali buwagizi NUP buwagizi naye engeri gye bakikolamu ya kijega ya kifala teri strategic bulungi. One, njagala okukkiriziganya na buli muntu yenna ate nga ge mazima NUP eri mu Buganda ekyo bomba kye mufuba okumatiza ekyo nange nze ndi wa NUP nkikkaatiriza NUP eri mu Buganda era ndabawo abagifudde big topic nti NUP yalemereddwa okusimba wababaka oba 10 mu something ku constituency ez'enjawulo kyekyo ekikulaga nti NUP eri luddawa mu Buganda kubanga kaadi ya wano mu Buganda pressure gyeriko giraba abantu abalemererwa okufuna kaadi za NUP abalemererwa okunominate nga balina kaadi za NUP bali ku bibala ebi bibiri ekisooka aba NRM bangule ekyokubiri ekibiina bwe kinaba kituwaddeyo akasente kati ekibiina kyagamba tewali kasente ne basigaza NRM engule naye nga ate ne bwe bavuganya aba NRM asooka n'akutunuulira n'agamba ekibiina bwe kiba kikuvuddemu ng'osobola okweyimirizaawo nga gwe nti oba oluuzinze tebaakufaako era tebaanominatinga singa NUP yali y'amaanyi teri ayinza kuva mu kalulu ng'amanyi asobola okuwangula nga wano mu Buganda tewali asobola gana era ebifo ebyalibula byali bbali ekyo kikulaga nti NUP bbali tekola ki teriyo NUP eri wano mu Buganda ekibuzaabuza abantu bagatta ebintu bibiri waliwo NUP National Unity Platform ekibiina ky'ebyobufuzi ne wano mu Buganda osanga omuntu n'omubuuza about NUP takimanyi kati waliwo NUP waliwo ne kyetuyita people power kati people power eyo yeri country wide okitegedde eyo eri country wide nti bwogenda Busoga bwogenda Northern wakirabyeko kantaseko kwatulaba nti wanji we batuuka nga tebasimbyeyo mbaka wa NUP people power ya Kyagulanyi netuukawo ng'agenda kufunawo obululu obusinga ate MP wa NRM okitegedde bulungi era aba NRM kino kye bagamba nti bomma mulina obuwagizi mu Northern ate lwaki NRM we basinzeyo okufunayo ababaka oba mu local government bakansala biki abantu bwe batuuka ku levels za council abantu ababa beesimbye baba bamanyi nti ono Eddie ono Dolobondo nze nnonda Dolobondo gwe mmanyi oba wa NRM naye alonda omuntu gw'amanyi bwe kituuka ku parliament agamba nti oli gwe nnonda gwe mmanyi kakati people power movement erimu abantu abayaayaanira enkyukakyuka nga n'ebya NUP tebibakwatako era NUP it is just a subsection mu struggle kubanga Kyagulanyi atandika NUP ndoza ali 2019 bawambira bakibalama 2019 Kyagulanyi already agenda okutandika NUP yali alina following of course people power bali bawagira kinga tewali NUP nebo yalize nga ye Nkoko bali baddomu nebo yalize nga PPP bali baddomu which means that NUP it is just a subsection teina kyetegeeza nti struggle teriiwo abantu bo bayayana kimu kulaba nga tukyusa obukulembeze Kyagula government ne bwe bucyenca negamba nti NUP tugigobye ebyobufuzi Kyagulanyi ajja kusigala nga w'amaanyi ne wajja independent asigala nga w'amaanyi kati gwe bwogenda mu Western
noyagala olage nti NUP teyinaayo buwagizi oba weerimbe buli omu akimanyi NUP teyinaayo buwagizi kyovula teyinaayo nababaka naye ate waliyo abaagala enkyukakyuka eyakyagulanyi gye tuyita people power nti bugenda keera ku makya kazo gye bamugobye nga mwami Museveni ayinayo ababaka mukaaga kangeze ba NRM bawangulidde ku percentage ya 90 kyokka ate tudde ku ka president nga president nga Kyagulanyi awangudde ku bitundu 65 Museveni ali mwana mu 5 lwaki gye mugamba nti talina buwagizi ate mukwata mbooko okukuba abantu kubanga ne bemukuba tebaali baddewo naye n'okubeerawo ku bubeezi bw'okuba kitegeeza gye bali okwata obukwasa omuggo kyekimu kubonera obukulaga nti weetegese kinajja bw'oba tewali kinajja Kampala gw'olaba waliwo atambula n'omuggo ate weetegeka ki ekintu ky'ekazo kino kirimu ebintu omanyi it is very hard to convince a kid nti oli mu kulya ddate omanyi omwana nga yasazaawo ekiyembe ekifu akikwata okirya bw'okimuggyako akaaba alaba omusiru amusubiza ekyokulya abadde yeefunidde ekyokulya naye aba yeefunidde ekyokulya kati those people balowooza Kyagulanyi alina embeera embi gy'ayagala obbateekako naye ng'olwedde bali mu mbeera mbi bw'ogenda eyo walinga ekkalamojja lwakuba nti bweba balaga enguudo ennungi eziriyo mulowooza nti bantu bali bulungi kwate ekkubo kyamekeeyo munda mulyantondeyo mukazi muyishaka mundeeyo wansolabe wakyaliyo n'abantu abakyaliira ku bulagala eyo naye olw'okuba baabateeka ekiwero ku maaso nti mmwe muli mu buyinza era waliwo kitubadde twogerako wano mwami Museveni ayawula musajja mugezi kubanga yakimanyi bulungi bannansi tebasobola kuba na buyinza tebabangako na buyinza bujjako mukulembeze naye ate basobola okwekobaana ne bajjako omukulembeze okiraba obuyinza bwonna obukyuka magye ge gabadde gawamba kyova olaba kye yasooka okukola kwe kunyweza amagye era Museveni tatufuze lwakuba nti atufuze bulungi emyaka 4 naye yategeera obunafu obwasulanga gavumenti ezaayita era ye bwe yanyweza amagye nga amanyi ge gawamba tegasobola muwamba kati yaddira obuyinza n'abuteeka mu Western era kati era osanga wano abanabyabufuzi nga baanalayizinga President Museveni agabanyizza President Avery Prime Minister Avery Vice Speaker Avery Chief Justice Avery techi yegwange gabanye bano we bali balinga bisiikirize obuyinza yabuteeka mu Western politically oyinza obutabalaba nnyo naye bw'oba oyagala okumanya kye bayita power wakirabyeko omuntu authoritative akwata omuggo nga ne poliisi weeryawo eyina emmundu naye ng'akimanyi wa poliisi talina kyagenda mukola wamukwatirako awedde ekyokubiri nyina abasajja be nalabye n'emmotoka emmotoka Kyagulanyi ze yatadde ku peegi ye ya Twitter ng'emmotoka za bay emu eriko UPD HPD simanya F zino Toyota new model ng'emmotoka ez'ebbeeyi zirimu ssente t-shirt bali eyo bali mu kugamba abantu temugendayo mwambale engoye mukole ki nti mukalukano kasokere katandika weewokawe twakalaba ekintu ekyo anti kati Eddie omuntu yenna ategeera ng'olina conscious mind osobola okumanya nti waliwo what are they protecting kiki bagezaako okuziyiza kubanga singa NUP ebadde teyina buwagizi mu Western eyo embeera teyali baddewo era Kyagulanyi yaligenzeeyo nga talina yadde akayenje akamugoberera okitegeera mwami Museveni olwaleero mulaba baleete batuwa ebyokulwanyisa agula amagye mulowooza lwaki Uganda erimu entalo naye olwokuba alina entalo zawakankudde mu bantu alowooza essaawa yonna bayinza okumulasa kwe kweteekateeka kwakola okwo akalyadda kaddadda akimanyi ku bantu bawakankuddeko entalo basobola okumulasa era mwabebuuza Uganda lwaki egula ebyokulwanyisa lwaki tegulaamu ddagala munnange kitegeera olwaleero omusajja ayina gya baakosezza wabweru eyo jobola baagula ebintu bye bibeerewo wano singa babeera bazze kitegeeza ne bali embeera gye baataddewo yabadde eraga bulazi nti Kyagulanyi alina obuwagizi mu Western naye nga baagala okubuziyiza obutajja mu kamera ate ne balabika bubi nnyo poliisi ezanga etuwa abavuga obubi ku kkubo
kali tulinze etulaga abakubya abantu sobola mu kamera balabika bulungi sibya CCTV kamera nti olengera akayenje bano bantu balabika bulungi kati polisi standing test twalabya aba polisi nga beeyisa mu ngeri eri professional and by the way lwakuba mu Uganda kati bwokola ekiri nomo ate kirabika ng'ekiri abnormal polisi kye yakoze embalala polisi bweyina okukola abantu okitegeera ebuuto bweyina okukwata abantu bagaane tayiza mbeera tokosa muntu kati twawulidde ku masasi mu bbanga polisi bwetyo polisi bweyina okukola era obujjagalalo yabukakkanyiza naye kati ate ffe olw'okuba twamanyira mbooko na biki ate tulaba polisi teyakoze mulimu gwayo kati weebuuze lwaki waliba abadde professional bwe batuuka ewala ne babeera batuuse mu katale wano abasuubuzi okwekalakaasa amasasi gavuze abasirikale basatu bakutte omu ate bamukuba batyo kubanga eri ogenda kukwata omwana omukuba oluyinga okuba mwana wa lwakakiiki ogenda okukwata omwana omusike nga muzzukulu lwa hohoho oddeyo olunda embuzi kakati buli gwolaba ogenda kubirawo omwana gwe nga tomanyi nga mulalo wa Nteza Meja General kati buli gwolaba omulaba okola ki omulaba omutya ekyokubiri ekyabadde mu kintu ekyo ng'ogyeko okulaga nti NUP erina obuwagizi bwe babadde bagezaako okuziyiza ekyokubiri baatulaze nti bakyali loyo eri ekibiina kyabwe plus tribalism edi bw'ogenda embalala awo abanyankole bakaaba kyekimu n'Abaganda n'Abateeso n'Abalango abanyankole essaawa eno beemulugunya nti Abanyarwanda babeerimbikamu ne bakozesa olulimi lwabwe okwabyuzinga bannansi babakyayisa abantu era nze nkubuulira ffe tuli wano tuwoza nti Abanyarwanda simanya balina obuzibu ku mawanga amala niyinza okulaba nga ate abanyankole be basoose okwegajambulira Abanyarwanda sure abanyankole they are suffering equally etumu nyankole basafaringa equally kyekimu nga nange naawe kyokka ate mu public abantu babalaba kirala nti mwe mulidde sente zaffe mwe mukola ki naye nga bastrugglinga kyenkanyi sure yes gende embalala okole research ajja kuga nti nabo Abanyarwanda baba batuulako Abanyarwanda abato era nja kukubiriza abantu baffe abatulaba mugende musaba abantu obululu nina Omunyarwanda omu gwe nasanze nenjogerako naye ali mu kayumba ka mobile money kamufumba okuva ku Monday mpaka ku Monday naye yawuza tuli mu kintu akayingira mu saa 12 ku makya usana ne gwaka ne kamwokya ali muli namubuuziza singa ofunamu wana ekizibu obulwadde nga weetaaga miliyoni 3 okubiraani akuyambe mwabali mu kintu natayina naye ng'alina mu kiri nti Abaganda wana Abaganda batusosolera Kyagulanyi n'amalaria tuba tufudde era ffe situsobola kuwa Kyagulanyi naye nga bano bagashumba babasigamu narrative eyo mbw Abaganda baba basosola babaweera mbulagala waliwo kiwuliddeko mu constituency ya Honorable David Kabanda mu 2025 waliyo abantu abaliira ku bulagala Kasambya nagendayo waliyo ebitundu ng'abantu abamu baliira ku siyaani nga tezimala abalala ne baliira ku bulagala kakati mu 2025 bwaba nga wakyaliwo abaliira ku bulagala oŋŋamba otya oti mu gyenkaaga waliwo siyaani ezimala n'ez'abagenyi Abanyarwanda bo ne bajja ne babaweera ku bulagala ng'osanga n'ab'omu 8 mu 9 waliwo abaaliiranga ku bulagala wano mu Buganda oli najja obwana baakumulirwano bazze ne babaweera ku bulagala kati bo olw'okuba nti tewabangawo bikozesebwa bimala abantu babateeranga ku ndagala basobole okulya kuba kyekyabangawo kati bano bagashumba bagamba abaana baabwe ne generation okugikyayisa bannaabwe nti mune tebabaagala babateeranga ku bulagala ebyokulya naye nga badduka e Rwanda eyo nga Abawutu baagala okubatta ne bajja wano bajjajjaffe ne babasenza ne babawasaamu n'abakazi ne babasalira ne ku bibanja kyokka babagamba abo tebabaagala kati wabaddewo tribalism awo ikaze Kyagulanyi bamulaba nga sitaani
era bagamba ono bwajja wano bwakwata obuyinza bw'eggwanga ffe tuba tufudde tuweddewo naye nga abakyogera si banyankole sure waliwo ekifaananyi kye nalabye eky'omusajja abadde ayambadde t-shirt esaati ow'enkofiira omusajja obwo omutunulira omulaba you can't relate him to banyankole omulaba n'amuli emabega kati ate bakulaga abo b'amaanyi those faces you can't convince me nti zavudde abatulaba ekifaananyi ngenda kibasibirayo waggulu you can't convince me nti bano abantu beeyo kazo even dress code skini yaabwe ekulaga bavuddewa Kampala bagenzeyo bagenzeyo nga kibatutte kwekyekyo mission yeeyo naye nze ng'ekibuuzo kyange kiri kimu mu kino kyenjagala omanya omuntu n'avuga kubanga awo kilomita ziringanga mu 2 okuva e Kampala mpaka Kazo anti kyekiri ekisooka baagala okusiga ekifaananyi nti eyo tewali opposition n'ekirala obuyinza buwaga bo balowooza basobola okulemesa Kyagulanyi okugendayo balowooza nti ensi yaabwe bwe nkubuuza ekibuuzo who are they gwoyinza kunziramu ki kati Mwami Kyagulanyi yakoze post ennungi ku mbeera eyo yabayise abantu era post ya Mwami Kyagulanyi bw'ogyetegereza ekkaatiriza kyenjogerako yagambye nti abantu abeefudde abantu abasirusiru abalowooza nti obuyinza busobola okubeera mu mikono gyabwe ebbanga lyonna kati baani abalina obuyinza kati embalala awo wali obuyinza buyitirivu era abantu bw'oba ogenza okukolera embalala eyo mu bitundu bya western abantu bayo bakolera mu bukeke kubanga tomanyi ani yaani nkugambye oba ogenda embalala nosanga omwana w'emyaka 5 ng'afuluma mu nju ng'alina emmundu agenda kukulambula nti yasomerawo amagye ni wakaji eziri mu nju ziwera oyite enju emu 2 mmundu enju 2 mmundu enju 2 mmundu kati kigamanyi ge yawaawo singa nkubuuza ekibuuzo kino atulaba ndowooza anaafunamu ekyokuyiga bw'otunulira kuba abadde ekazo ebyakoleddwa ekazo n'ennamba y'abalina endowooza bwe bati olowooza balina percentage ki ku bukadde 45 batugamba na 9 bagamba na 55 point something naye approximately tulinga mu 49 of course bagamba 45 point something naye tulinga mu 49 abasajja kati kankubuulire tribe representation Abaganda be basinga obungi of course abantu abali wano mu Central Region abantu abaddako obungi banankole okitegeera abantu abasembayo obutini be Banyarwanda tebawera 800 bali 75 naye gye 75 gyonna wandiwunzikanga gyonna girireted ku power kakati Edi abantu lakuba tebamanyi nnyo byafaayo naye abatuusi baali tebamanyi nti ebintu bisobola obbakyukira e Rwanda nontatirwe kyabaawo abazungu bwe bajja basembeza abatuusi kino barabikunyumizaako basembeza abatuusi abaali Ababelgium baddira abatuusi nga be batono mu nsi ne babawa emirimu egy'ebbeeyi obwo wenda gyo kimanyi ojja kumbuulira ne babawa emirimu egy'ebbeeyi ne babawa emmundu ne babawa obuyinza ne babawa ebyobugagga nga buli kimu kyabatuusi naye nga be batono abawutu babeera mu mbeera y'okunyigirizibwa naye nga tebalina bwogerero olw'ennamba y'abatuusi eyalina buli kintu nga buli kimu bakibakola kati abatuusi tebalowoozaako nti busobola okukyenkya abawutu bano ne banyiiga era abatuusi babeerangawo nga bo balowooza abawutu n'abatwa bali okke nontantiiru Bigirimana bw'amala okufuuka pulezidenti omuwutu kati abatuusi batandika okweraliikirira era abatuusi we batandikira okudduka bagenze e Rwanda balaga e Burundi bagenze Congo bazze Uganda
abatuusi bagenda okumanya nti abawutu baali babakoowa nga bano abasajja ba wano bamaze okukuba ennyonyi ya Byalimaana. Ai anti siwe wave manduso yekita bantu bwe bakuba ennyonyi abawutu ne bagamba temutulabanga baatema buli mutuusi nga gwe eri ne baba wasa omutuusi ne muzaala akaana bakuwa ejjambiya n'owetemera omukazi n'akaanako. Naye nga obugundi obusungu obwo tebwajja kuwulu nga bakubye ennyonyi bwava wala bwava mu mirembe gy'abazungu. Kati nze bwe ntunuulira omuntu kati nze bwe ntunuulira omuntu alaba nga waliwo ebintu ebyekuusa ku tribalism n'asirika oba ye n'alowooza it is okay. We are safe. Katonda wange kubanga kati kankubulire bwe mubeera mu lutalo ow'emmundu tatajetinga wajjambiya atajetinga alina mmundu. Kakati gwe bw'obanga weetadde mulimu layiti otulaze gw'olina obuyinza ng'osalawo n'ayogera ki n'ayogera ki kunze naawe ani target. Of course era gwe aba target ayogera. Koli target but no bakole abasajja bakola ebitundu it is 2% ku population ya Uganda. Naye bw'owulira boogera bakangazza kati abantu bo basirika naye tomanyi kati edi omanyi abantu abanyiize ku bintu bye baalabyawo omanyi abantu aba emotionally ng'abantu kyabalumye obadde bambi bayita ku bantu ng'olaba bali mu buyumba bwakubajjambo bwaddayo ng'abuuza gye bano baba tuzibira baavudde wa oba opposition terinayo buwagizi lwaki muteekawo embeera mbu okulonda olina kulondera wali nga tukulaba otatiikinga muzeeyi nabiwulidde lw'emiyaga wane olina kulondera wali nga tukulaba laavu tebagikaka just gwe kimanyi bantu baffe baleke balonde freely lwaki nti olaba otuuka ogamba mu katokolido nti nawo okulonda tulina kukalaba bulabi nti owaddaani bw'ogamba mukazi wange anze mukazi wange mwesiga naye bw'aleeta emmere omugamba mala kulyako toloba omwesiga ti wamma kyekimu ku bubonero obukulaga nti abalina obuyinza si be banaate be tubala nti be bali mu buyinza nti tewandigenze lw'emiyaga kugamba bantu ti mu kulonda muzeeyi Museveni tiikinga nga tulaba kubanga batukimanyi tribe esingayo bwali badoga nti semba bulire ya Museveni kati lwaki bagamba tiikinga nga balaba kubanga automatically kimanyi bajja mutiikinga ate lwaki oteekawo embeera naye nabo abo bolaba bagamba tiikinga nga tulaba kitegeeza balina pressure bateebwako akana n'akataano kitegeeza singa wabaawo omukisa gwonna ogw'okwetaasa bajja kwetaasa. Tugende ewaasiyo olunaku lwabadde lwaggula ebukeddeya nga maama sipiika amutuyitira amugamba muzeeyi kajja akubuuze nako kifaananyi ne kiruma ekyansanyusizza ebigambo byawerekererezaako ze ebyanyumidde. She has even never been noob. She is not even a noob. Oba yakyogedde atya? She is not even a politician. She is even not a politician. Kakati byabadde yakaguta jjajja n'agubaka n'agamba abasajja ba NUP muli basiru mukwata mutwe omwana alina oluganda ku sipiika mugambe wammwe bogus. Kala yene ngamba politics wa 2026 wa vice kulinya vice kolaki anti abainarem bagamba abanupu bavuma naye kati mukulu yatukoze atya ye bogus kugambe akalu ka 2026 kakati bakaita vice kulinya ekisooka nja kubuuza gwe nga Eddie oli munnamawulire asiyo omumanyiko biki siina namwekanga lwe bamwaniveiri nga kupate nazemu mwekanga lwe bamuwambye nazemu mwekanga gate bamuwambye. Kyagulanyi is not an ordinary man. Kyagulanyi is not a usual person. Si muntu wa bulijjo asobola bwakwatako bwati obulamu obukyuka either in a negative way oba in a positive way. Era Kyagulanyi bw'omusemberera omujjako either omukisa oba ekisiraani asiyo tewali yali amumanyi. True. Kyagulanyi bwe yamwaniveyiringa obulamu bwe ne bukyuka ku lunaku olwo okitegeera. Value n'erinnya n'abeera visible sipiika n'amulaba n'amujjukira n'afuna ne opportunity
eyimirirako ne mwami Museveni. Waliwo abantu abawagidde NRM emyaka aga nga Museveni bamulengera eri mu katenti. Ne Kyagulanyi gwe yakutteko. Just yo mwezi gwaweze. It's a blink of an eye. Asiyo kati ajoga. Kati ye yakifunyemu nja guyita mukisa. Singa binaba kuba kyali muwala muto. Of course. Kati nze sisobola kudiscussinga muwala muto nga Asiyo. If bana basajja boba nga basobola okuneutralizinga, boba nga basobola okugonza omuntu nga Norbert Mao, ali experienced, ali exposed, mugagga, ne bamunyunyunta ne bamussa ku level gye baagala. Kati kubiza Asiyo boba nga basobola okukwata mpuuga. Twabeera kuwona abasajja bachapa karuhango kyabajjukira. Balubega mukaku sebo lwakwesiriwa. Babadde bamanyi bali bamanyi. Bamayiko mabi. Ojjukira ba Agura Awoli. Bava ne bavuganyako ne kubwa. Gabasajja bagazi babeti kamia. Bantu bangi mubalaba. Bulabanga bayivu bano bambidde ba mukasambidde nga basajja bayivu. Ate ogedde ku mukasambidde. Kati bobanga abo abayina political background yenene basobo omusajja asobola baneutralizinga n'abateeka mu kajiiko kati ate Asiyo. Era Asiyo abadde azanya lolo ki mu struggle ya NUP. Nti kati ke bamututte struggle enafuye. Era kikulaga bano abasajja nti batiitiizi batya. If they can fear akawala nga Asiyo ne batuuka n'okukasembolinga n'omukulembeze okumulaga nti ono abanupu ge baali balese ne presidenti n'agenda ne katuuti ati bagamba Kyagulanyi talina manifesto. Bw'ayogera kati Asiyo mwami Museveni yavudde ewuwe ng'ateeseteese nti mu manifesto yagenda kwogera ku Asiyo ku byabali ebukeddeyo nti abanupu basiru musimbawo nupu yagiddemuwa. Kakati omusajja akaliro mukawule akaliro batandise okukola ki? Era kyovula bagendanga ne bakugamba mu Northern nupu teyinayo obuwagizi. Mwami Museveni n'agenda mu Northern kuba akalulu. Enkuyanya y'abantu n'ejjambo presidenti bano bakyuse bafuuse ba NRM ate watali bawagizi ate abo abakyuse mwabajjeewo. Omugezi yagiranga baba vugane babajja Luweero Bakampala tewali bawagizi ate bano abakyuka nti eno tewali bawagizi ate nga tulaba abakyuka. Naye ku mulembe guno ate abakyuse batono okusinziira ku byaliwo mu kisanja ekiwedde. Ku luno batono ate bava mu kibiina kimu. Anti abakyuka ku luli bakigezaako ne bagamba sajja akugamba okyuse naye nga gw'okyukirira bo si kukyukira ggwe. Ndoza babalimbanga kuba ku mulundi guno zeserayo kati be bakyusizza lwakuba kajja mu Buganda kano ka kiripu njagala mu kakuume njakka bagirayo nze olwali naku zomwe ziri mu kaga Novemba wanaatandikira okujja mu Buganda mugenda la gurupu z'abantu abasala eddiiro bano bakansala abatafunye kaadi wuli akabitano byekwogera mugenda balabaawo tumwegaseeko ekyo twakimanya wali njawulo noono ekyo twakimanya nga tukibagambira yali nga tukyasaba na kaadi nti abantu abasaba kaadi baali oba kumpi baali bamutwalo mulamba ku levels ez'enjawulo ne twabagamba nti si bonna nti ba NUP mulimu oyaga ajja okujja bamusabe kaadi bagimumme aveyo ayogere wolokoso alage nti simanya gwenda basimanya Musiri David nti oli yagenda wa DF alage nti pate mbi nnyo kati bena tubisuubira kubanga mwami Museveni ye mukafulu w'okuzanya data game akawero kowulira ke basiba ku bannayuganda bwe ba firimu gye bayita Acts of Vara olaba firimu gw'eddolo kati mwamwe TV zetuusereeti bagiyita Acts of Vara ebikolwa eby'obutujju omutujju nga ayitira mu mutujju munne ate okusanyawo omutujju kumanya kitegeeza kakanyeebwa omufere oyitire mu mufere ofere omulala oba mufere senior. Mwami Museveni asiikuula wano enfuufu n'ayita eri n'aleeta bulowa n'agamba taasizza enfuufu kati Mwami Museveni olaba yatusiba akawero ku maaso era osanga abavubuka abato nti ffe twakoowa entalo era musajja aleese eddembe twebaka wakiri omuntu olina eddembe okunoonya akasente wakiri tetonna kafuna naye wati yoyina eddembe di Uganda lweta yali ebadde nga talina ddembe
Museveni yaga nti yaleeta era yaligenda yatutwala mu lutalo. Museveni taleetangako ku mirembe kubanga Uganda tebeerangako na lutalo. Olutalo olwaliwo olwogerwako ye yali alwana. Titufunanga lulala. Ate luliwa olutalo lwa Amini olwa 78 olutalo lwali lwa Uganda. Lwakuba na Uganda baali baboofu. Baali baweewa baaliwo ebiseera ebyo. Olutalo lwali tulina oddulwa naffe nanga bana Uganda baaliwo kubanga Amini yali agaziya Uganda. Kali akagundi akaziya yali agala Kagera region ng'amaze okulaba waliyo ebya Sava ng'atalaba Tanzania nnene n'agamba kankagatteko. Nyerere n'amugamba osaaga. Yasanga Nyerere wa maanyi. Kati olutalo terwali lwa bannayuganda wabula omukulembeze w'eggwanga yali agezaako kugaziya Uganda. Museveni mwe yajjira omwanti mu Batanzania Batanganyika. Yajjira omwo ne bajja Saba zivuga zalinga z'Abatanganyika. Yalimu mu balwanyisa Amini oyo gulaba Mwami Museveni. Era olutalo lwatwala omwaka ogwo ne luggwa. Amini n'agenda e Libya n'adduka Obote n'akola ki n'akomawo n'atwala obuyinza. Mu 8 ne bategeka okulonda. Singa Mwami Museveni teyalwana Uganda yali tegenda kubaamu lutalo. Singa yabireka nga era bwe bazze babba obuluba na Uganda ne babaleka singa naye yabaleka n'agumiikiriza tewali badde lutalo. Ne kati ye yasiikuula enfuufu kati ate ali mu kugamba abantu nti mukuume emirembe. Era kati yo okugamba osanga abantu baga nti Mwami Museveni bw'avaako enta osanga n'abajaasi. Omanyi nakugamba Eddie Mwami Museveni eki yamanya nti abantu tebajjaako muntu abajaasi be beewamba n'amanya nti kati abayinza okumpamba balina kuba munze. Kati nyina kusooka kufuba kulaba nga nsomesa abasirikale bano babeere professional mbateekemu ideology yange ye gyayita NRM ne ya iye ideology yange. Kati osanga abasirikale nga n'emitwe gyabwe ebyobusirikale babivaako balina NRM. Nyabenda mu butambi abanoonya akalulu bakutta akalulu. Mwe mumanye eggwanga lino gye livudde muli baana bato mwali muwulidde ku mmundu naye emmundu ani yali agikuba Museveni. Kati gwe tugambula nti ate yaleeta emirembe tejaliwo. Emirembe gyaliwo naye najja n'aleeta emyaka egi natta abantu abali mu mitwalo n'emitwalo. Naye kakati bajja kulaga nti Amini yatta nnyo abantu naye nga bwe tugeraageranya abantu abafudde between okuva Amini we yakwatira it was 71 mpaka mu 79 ne tuva ne ku 8 Museveni we yatandikira okulwana mpaka kati ani asinze okutta abantu. Tugende wa Brian White tuvewa sana kutandisa no tugobagana. Brian White tulina kudda maaso soko sike mu Kongo Daily mpola sikamungo Daily kamera wana tuba safe. Brian White yayingira dio obusawo bw'ekinnansi nalabye bagamba Saula natugamba ye mama fina n'omumanya Uganda eno bwegituukamu ekiro bambi weebaka bwe bukya n'obuuza nasuzeewa nti wasuze mu Uganda. Omusajja yatugambye mbuuze ne mama fina akimanyi genda mu Bobi Wine balina essabo ewasa waliyo essabo. Omugaga nakinkwabadde mpozi yatugamba nga avaawa mu Itale yali ava Itale yali avaawa yatugamba ava Itale. Omusajja kati yakyuse atubulira bya kinnansi nendowooza Brian White yagudde eddalu nze nganze bwe mpulira tali yekka Brian White tali yekka. Ebintu byabadde akola mu kamera birina ebibuuzo bingi ku mutwe ku mentality ye. Ati kati buli lwosanga omuntu alina too much knowledge ate ng'obadde togimusuubiramu awulikika ng'omulalu. Kalise magezi jawo naawe anti kale actually si knowledge information information buli owuli omuntu ng'alina information ng'obadde togimusuubiramu oyinza okulowooza mulalu. Bw'osanga wali omusajja ng'anyumya ku bintu by'Iraq oyinza okugamba omuyita mulalu kuba kati otunula endabika ye noga kati era yalalusi. Brian White ekisooka yajja wano ng'alina ssente nga situmanyi gy'avudde. Naye tugumagala naye ate ye yavudde wa omuntu bw'afuna ssente ne ziggwawo addayo mu kkubo lye yafuniramu ssente kubanga bw'ofuna ssente
osobola okukyuka nogamba wabula gyenzijje kati kambiveemu kankwate kuba eddala naye we zisaanawo oddayo. Yes. Kati kino kikulaga nti Brian White sente we yazijja zaali nfere, alina we yakuba akasente ke n'ayagala akyuse obulamu abiveemu. Yakozesa sente okukonvinsinga Mwami Museveni nti alina asobola okubaako kyamuyambako politikale ng'ayita abavubuka, era okusinziira ku bigambo bye alinga alaga nti ne ghetto structure yali idea ye. Kakati bwe baagala ogimukuba ogimugjamu, akubaze nyina ekintu kye neebuuza, oba baani abakuba abantu eyo? Yomu awoza batukuba naye baani abakuba? Tujabuuza Gondi ono omukazi avuma ennyo yani Namyalo Namyalo naye agamba bamukuba. Kayina wadde 10 kyayina. Namyalo naye agamba bamugoba dda ku bajeti ya kalulu dda. Namyalo agamba actually tugenda otuuka mu kalulu obwandibadde obuvunaanyizibwa bwa Namyalo nga Frank Gashumba yabwetisi nigwe tokiwuliranga nako wontu wona gwe lekiwuliddeko kimanyi Frank Gashumba yahayalinga abaana ba TikTok abali ku campaign trail ya muzeeyi abamu Bebe Kulu ayinayo, Amonga ayinako, Gashumba ayinako. Ogenda okulanga ne Gashumba atagamba abasajja wali abatukuba ngati kakati kankugambe in a universe of a confusion of course ne confusion yetuka nefuka confusion ticho mulabanga kiba confusion nga ekyo kyaka ekitufu ne mukifule kiba distracting kati Gashumba byakola. Gashumba ebigambo byayogere nkuyanya ebigambo byafukumuka bulijja abantu babuuza gwe business ya Frank Gashumba gyakola business ki akuba t-shirt zeni yale ate lwaki agivuma. Muganda wange tetulizuukuka ku makya ne tutegeera paka nga tutegedde nti tulina abantu babiri abatubeeramu abatubeeramu nga bakaaba nga baagala kumanya information ya kukaaba kwaffe n'abali side eri netulowooza ate be batukaabye. Kati tuli awo tuwe trafiki nti nyiza n'okutula wano Morris nga gwoyina omusaala gw'oliko nga sikimanyi nkugereza kya Bugereza naye nga gwe tuli wano omusajja bakulaba bagamba alabika haso naye ng'olina omusaala kw'oli. Kati at the end of the day gezeseza kw'oli ekyo kibi kyo kirumamu kati mucha ku majenja kutubadde tumanyi tubasola munnaffe ngo yafunye sente kati gwera basaga ya chicken nga ya confusing abantu zomu kubali banatira okugenda ku TikTok okwo naye ntandike wakili fantastic ngamba wa mauli omwana aguzamba motoka masaji para agizimbi twagezo wozi ko lutambi ngaluli walala fidate tumanyi tuli awo tukanudde ego manya abavuka bya inspiring nti okuwaya akabina kya bulijjo it's normal igwanga liri awo lisirise tuli mu kalulu kyachi kyamu ebisijja byogerako nedda kyenkerezako okugamba kye kino kyobadde oli mu kubuuza ani akuba ebikokola toli manya akuba lukokola kubanga nakugamba gwe bakubye olukokola abaanonyeeyo ki Gashumba kikyatwala mu State House. Is he a politician? Is he advanced citizen? Aina wingi ey'abantu ey'abavandimwe kati kankugambe Katana yakulembera Abanyarwanda ewa Kabaka ye minister w'Abanyarwanda Emmengo egwe omaitru kala za Katana outside that Gundi hierarchy niba ferefera abaferefera mu bitu ebitalina makulu Katana kigugamba Katana kwa mayo yazunga n'embidde mbaya yabali walo Benjamin Katana baba mita Kaitana pronunciation je mbadde nkozibi kiche okugirayo nze kankugambe mfunye ku mukisa ogutunulira ebintu ebimu webitinga bihappening Morris kankugambe line gwanga Mwami Museveni yakola bubyo gabo obuyinza kikyama omuntu akola ekintu n'oyagala omugamba n'ekyo kyokola nga kikyama nagala naawe waŋŋambe enyinza okukujjawo nga kati kumwekyo Eddie ate singa teyakola ekyo teyali sobodde kutufuga myaka anti sokoleke eyo bagiyita power protection and power keeping. Eddie bwemala okuzuula nti Eddie ono ayinza okunfuukira ekizibu tugeze tukola ffenna ku mulimu nkusembeza n'oba mukwano gwange nenkutega akawala bwonkutega akawala oba omaze okunafuwa mu maaso gange oba tokyali amaanyi gyendi kati Mwami Museveni bwakola bwalaba nga olina wooli akwekengera takutegeera ng'akusembeza
ng'akuwa obuyinza. Kati obuyinza obwo obukozesa ky'oyagala era afuba nnyo okulaba nti akutomeza. Bw'atuuka okukuteeka wabbali afune omulala abadde rizo oba ku limoti ye gw'aba yakumaze kati ate ng'afuna omulala bw'ate bw'agenda anafuya abantu be nti ne mu magye omwo mwennyini ne mu poliisi abaaliko baminisita ab'amaanyi buli omu alina sikando gye yali abaddemu kwe bamutambuliza remote. Kati abo Brian White bwe bamala okufuuka bamala okujja wano ne ssente abatandisawo ebyabavubuka asomeddemu muzeeyi amuwadde obuyinza amuwadde ne ssente amuwadde ne security. Bwe bamala omukonkona ekikokora n'awamattukayo ne security bagimuggyako obulamu bukyankalana alwadde awo adduse agenzeeko ebweru eyo akomyewo. Kati bw'akomawo kikulaga nti abadde ayagala kuddamu abadde akola bye yakola luli ebyamuwa ssente byayinza okuba nga yabikolera bweru kati ng'abadde abikolera Uganda era abantu babadde bamumanyi kubanga ne taata w'oyo omuwala eyafudde naye yali agenzeyo omusawula naye gwe weebuuze nzi kyovulaba ak'omuntu sikante akaaba essaawa n'akulaga siri ku sayidi ya Brian White siri ku sayidi I'm not interested mu bintu byabwe just mbikolako analysis. Taata bamutwalayo kwera anyumya bye bamuyisaamu simala yagendayo nga bamusawula simala ne bamuteeka mu kipako simala yali agenda kuzirika. Lwaki bulijjo tabyogeranga kubanga yakimanya ne muwala we gyali lwaki abadde tabyogeranga lwaki obuzibu bwamaze kugwawo akabi kamaze kujja singa tewabadde kabi singa obulamu butambula nomale. Kyovulaba Eddie ekintu kyotayogeranga bw'oba toyogedde nga kintu ku muntu munnoowo nga mu bulungi ne bwabeerangawo obuzibu sirika toyogera. Kyovula bagamba toyogera ng'onyiize kuba osobola okwogeza obusungu ali n'agamba lwaki luli teyabyogera kati sirika. Kati muzeeyi naye ali awo ayogera naye naye yagendayo mumusawula okitegeera. Then ekirala mu bintu bya Brian White poliisi yajjawa information eya gas. Kwa poliisi yatugamba gas ye yabaluse from the horse's mouth yagamba si gas gali mafuta poliisi gundi ya gas yajijjawo. Bikyukira waawo from gas to mafuta foreign exchange. Kati mulimu interrogator kati yeetaaga okubuuzibwa kubanga bino ebyamasabo it is okay abantu balina amasabo edi of course atenze sikibanenyeza si buli alina ekisabo nti musawo muganda abantu obuwangwa buli omu alina obuwangwa bwe zinakyalako lumu Netherland eyo nyina mukwano gwange nga ye alina oluggi waliwo ekyuma kirimu leta ya EU nga yateekawo omusumaali n'akiteekako nga kitunudde wansi ku luggi. Kati namubuuza ate ekyo kyaki nagamba nti nze taata wange nga tannafa yaŋŋamba nti ekyo kyekintu ekikuuma emikisa n'essente mu nju muno bw'okitunuza waggulu zigenda bw'otunuza wansi okola ssente zikola ki zijja era kiba kiri awo n'abaana bange nange ndikibagamba kyakkiririzaamu buli muntu alina kyakkiririzaamu ne bw'oba munnaddiini ogamba nti tosobola kusoma misa neetuka nga teweesibye musipi kyokkiririzaamu. Waliwo nowa sapuli n'ow'omudaali waliwo oli nti nze bwe nsoma sapule nga siina sapule eno kunyiga bikolwa mikisa pye. Waliwo omusiraamu agamba nze sifulumanju nga siina ntalabuusi. Waliwo agamba nze nfiira bakoyita bagiyita batya eno laadi. Kati gwe lwaki ogamba nti bano bo batuukirivu ate alina essabo mukyamu naye kyakkiririzaamu muleke. Kati kyokuba n'amasabo is not a big deal. Naye enfa y'omuwalo niyafudde atya. Abamu balina pola pasenti omuwalo nayinza okuba nga abadde yafadda bamusaddaaka naye ate okusinziira ku Brian White yagamba n'okumutuusa mu ddwaliro omuwala yali ayogera. Bino byempulira nti omuwala yali talinaamu lulimi sinalaba postmortem. Tulabaga taatawo agamba Isima yali talinaamu lulimi simanyi olulimi balina bye bamugyamu ebyo naye nga bw'owulira sitoole za Brian White ziringamu ezitakwatagana. Ewakaawe wabadde wakuumibwa abasirikale ng'omuntu tokkirizibwa kuyingiramu.
ne defense wo ku kyalo yennyini nga takkirizibwa kuyingirawo ne bwe wajja omuntu ng'afudde defense yagendawo n'abamugaana ne poliisi yennyini yajjawo ne bagigaana simu zaamala kuvugaavuga ne balyoka bajja ne basanga bali bavuddewo ne bayingira simu zaavaawa ezataasa Brand White ekitegeeza nti baamukuba ekikokola naye n'asigaza ka attachment kati omuwala ono okujja kwe nyinza obutakumanya nnyo naye naye yali yagenda musawula yagenda musawula kubanga mu maka mubaddemu omukazi era byasooka fuluma nti abadde girlfriend we ni mu maka mwalimu omukazi era ono omuwala akulaga nti yabeerako ebweru eyo n'akomawo ndowooza ebweru byakyankalana n'alowooza ddogo n'akomawo wano nga balowooza alina ssente nga tayina n'agenda eyo kubala kaagaba ebitanda kati sitole gye saategedde bulungi ekyabadde kimutwala mu luumu eno n'ekkando saakitegedde bulungi ewabadde amafuta oba gwe wakitegedde sibitegeera nze kuba yagamba ate muli sinakyaide olaba naye emboozi okuginyumyako taba kuba Brand White nga alina related statements ze yakoze ku banene nze ebiboozi by'abasajja abo byannemutegeera nze kuvadde wano Brand White no yali mu kibuga omwo nga amansa sente ze nali mwembi yali yannemutegeera omanyize ndabye ku basajja abamansa sente omula kati mwalabako ku gundi Michael Ezra Suru bad black oyo fia tusangako ku sawa ya Queen nakozinganiza accident lwa kumasa bwa mtu walumutwala bukedde ekubeti fana ya sente zikutebeziti mu bank fenga tuli mu kibuga awo kalizo omuntu buli bajja bati mulaba benti ne ngamba ono afaananya gwe nalabye mu lugendo lwange kati nza akyuzinga ne ngamba ono afaananya abafere ono afaananya Hasola ono afaananya ono natulabenti ne nga obuzibu obuli edi abantu baffe tebayiga ebintu ebituuse ku Brand White kuba bw'owulira gy'abizza alaga waliwo abamuyigganya era nga kigambibwa nti waza n'okubaawo abamuteze incident eno bamufune of course era naye narrative yajuga nti waliwo abamuteze kino bamufune naye abantu tebayiga bantu bangi be baazise ku buyinza ng'emaliriza yaabwe si nnungi era nze nkubuulira gwe Linda Kenzo teeka waaga bwetolowooza nti Bebe Cool okwawukana ne Kenzo nti kyawedde era tolowooza nti Bebe Cool okuprocessinga ekintu kinaye nekigguka nti kitegeeza ye yatandise eki kyeba kitandise tope band oli alina Musevenomics ono Kenzo ayine juka bali mu ambulereji Bebe Cool agenda kubanga edi kino kikulaga nti teri muntu awagira mwami Museveni ebyaddala bamuwagira with their intentions bamuwagira intention era kyovula ba intention ya Bebe bwe bagirinyamu wana abaana bawagira NUP nga ne bwe kuteeka mafuta mu picha agateekamu ne bwe kiba kyakiteekamu gwe lwaki Bebe Cool wali tosobola kukola na Kenzo ku budget ye lwaki oyagala budget yo kitegeeza nabo balina bibalo byabwe era kyovula ba protecting ebyabwe aba abatono kati Kenzo oyo tosobola kati ate Museveni gwe Bobi Wine aliko omukisa ekisirani kati ate Museveni yaliko kimu twatandikidde wawanvu aliko eki era bw'omusemberera bwoti oba olina okuvaayo nakyo abavaayo bakola batya olina okuvaayo neki yena byalogaavu nali kyagalako aroga mu bulamu bwange njagala nnyo omuntu ali aroganti twamugamba wano nti ali kyo tekyefira bakikugaa olinga ebbina nekiyitamu tubakoma nnyoko yagenda n'alowooza nti ye katushabe namyalo kyagamba na vidiyo gye nasembye olaba wenategedde nti bamuggyeko ssente n'amaanyi yagambye baleeyo asabako gulawundi situlina gulawundi alinga n'amazzi konzira katono awulidde ku bulumi bw'okumugamba nti sasula twakalya byakinaana ng'alina mwaga oba twali wano nakugamba namyalo bateekwa okumukuba kubanga yali akola ekituufu yagaana okukola ekivandimu omanyi mwene mwena kukola kivandulo lya balye kati ye yayagala bw'akola ebituufu abeereroyo ebireetera muzeeyo abantu abawagizi bano bamafiya b'enkola yaabwe bweriya tunaayiiya akalulu gwe bino tubirye gwe balaba kuba abantu kubafiirako
oloza muzeyi bamuwa report tomanyi be baleta ne narrative gambo akamuzeyi kagwadda kati bo bagamba ffe tuliye tujja kuyiiya eno wansi kyovola bafiira ku bantu kuba bantu kati batuuka eri nga bawa report bagamba muzeyi abaana babadde bakola fujjo twabadde tukakkanya fujjo nti kale mwabakutte bulungi kati namyalo ye yayagala afune obuwagizi bwa muzeeyi obwaddala ani yali amutumye bali tebayinza era namyalo jangu mu NUP omuwe muzi ani anamuwaayo ajje mu NUP mpozi basoke bevume mu nefurufi kati president waba yayimiridde ku kadaala naye n'ayisaamu eggaali oyisaamu oyo necessary anti abantu baba categorizing bintu bisatu waliwo citizens waliwo idiots waliwo type endala njerabidde kati citizen yoyo omuntu abeera mu nsi nga kaseera bwe katuuka kwakulonda amanya sironda edi lwakuba mukwano gwange naye nnondo omuntu alina policies oba ebirowoozo ebisobola okugattako ku ggwanga ebyo narrative bye batandise mbuluzi nze nja kamuwa luzi nze luzi simanyi ayogera idea citizen amanya nti ne bwe nywa amazzi bwe nti akacupa kano kakosa obutonde bw'ensi sikasuulawo kati idiot ye buli kimu alowooza tafaayo yoyo gosanga agamba oba olonze oba tolonze era ajja okufuga yoyo nze simala budde sigenda byabufuzi ebyo ng'olwo sirina nnimiro yange kati abe ba idiot ate naawe akulaba ng'agendayo alaba naawe oli idiot wama okuva gye twatandikidde muzikirize tubasiibulire wano kalushi butama mbwe mwakkirira ekyeguluso ne babalaba nti abasiru bakkirira kati yaba alaba gwe agenze kugamba yaba aba alowooza mwenna abatakola byakola mwe muli basiru naye ng'ate yeye musiru awedde emirimu lwakuba abantu amu bwogamba nti idiot aba alowooza omuabusinze but it is a category y'abantu wamala webala okuva gye twatandikidde muzikirize tugenda basibulira wano atakumira musala nsaba bankumire dolo ku kamera abaddeko naye maama ye omuyimbi wamwe omusoga gwe bavuma ali kuki ali mu mbeera ki yakakana yetonda buchamani naye wamuwulidde bya buchamani bireke buchamani saga ya buchamani ngina story entuufu ne recordingize bwetuva ku kamera ngenda bikuleetera omanyi byesinza kukolako byebyo nze mu bulamu bwange neewuunya omuntu asooka okusiruwala atajja atugambe nti kati ndi mugezi tukakasa tutya kati ogezi bagulavite bo bakyali kati kugambye oyogedde ku Kenzo alina kyakola kyatannamanyi bebe kula ensonga lwaki bamujja ku front line baage nomutwala ng'alina namba ziyine kamiri tebakyazirina kati Kenzo yakola ki yazirina kulinda akalu kagenda kugwa mu gwokutaano bagenda kuba balayira kugenda kuddamu tulabe nga Kenzo ekivulu nga takyaweza bantu 10 bano abasajja balaba kati nga bano waliwo bano sima Green yani ono Green Daddy bano bali pazo bakokofinga oyo talina kyafiirwa kuba talina kya protectinga kuba abadde tasobola kukola kivulu era n'akijjuza era ng'abantu balina okuyimbira ng'alina sanga babakungaanyiza pazo adula alinga agabulisho bamuwa butaano kati osaasira omusajja nga Gravity eyali asobola okukuba ekivulu kye ne kijjula yakubanga mwaka ebivulu ebibiri nolaba Kenzo abadde atambuza tuwa ye mu ggwanga negiza ne kati odidde weeziise kati Kenzo nze gwensaasira bebe kula abadde takyayimba yabivaako yeyakkiriza Kamiliyoni naye akaddiye ali mu retirement pension alaka ali mu kukolerera gratuity agende bamukibanga saha nayo kya singa saha y'omu kubaayokya ovanga ku muntu osobola okwetegekera ekivulu kyo ntitwalaba nti saha wadde agenze n'ayimbira Bobi Wine ku bivulu gya ku campaign still waddayo ne bamutegeka ne bamuyingira nga basasudde kyokka ate Kenzo wayimbidde Museveni agendayo ne babula tubasibulire wano bino yogamba sokolindemu anti kati Kenzo bagenda ne babeereyo ne bayimbira abantu nga tebabuuka Kamiliyoni wamulabe kyeyayimbye ng'abantu bagamba bwanti byayimba tebabitegeera netugamba bwagenda Sudan ayimba Luganda abe Sudan nga babuuka we yagenda Rwanda mu Amahoro Stadium yayimba Lunyarwanda naye nobeera wano mu nsi yo nogamba olulimi tebalutegeera yenga tebakumanyi batya nikyo ekinyiiza abantu abo kulaaliza agungi abantu be batwalayo sibe babeera abantu bonna bafaanagana gwali okyegendereza ekyo kiveeko bafaanagana bampi
tebenyeenya babeera bati balina ennaku